anti no talina buzibu na bantu abagala ekikula kyekimu. Oli omu omuntu yaleta kerekere nga wali mu side mirror. Ekibuzo kyengera okusooka. Omuntu singa akubuuza okudefininga kerekere omutuufu yaani okusinza kerekere gwali okola naye ne goba domanyi. Kerekere ye muntu ye musajja ayina ensonyi. Ayina ensonyi ku bintu ebimu naye nti babanga omwadde abana ensonyi naye b'omuwa omukisa n'omulinyisa ku stage ensonyi zimuggwako n'akola ekintu ekyo bakikoze ki. Kerekere wamusisinkana otya kuba twasuka mulabira kugwe. Kerekere yasooka kubeera gundi bano abaana be batuma genda ndeeta kino genda ndeeta kiri biki ebyo ebyo ku theatre. Ku theatre nabeera nga ate n'ekirala natandika okuba nga ate atandika okuzina. Kerekere muzinyi nga azina nga dansa n'avaawo natandika okuba nga ayimba naye ebintu byali ayimba nga si bya mulembe tebinyuma ne mugamba tobinyuma by'oyimba kyusaamu. Kati olwaddako okumuyingiza katemba kulabika okuba nti azannye ebiseera ebiwalinga ebiseera bya Koni nga afuuse Koni ayina ne musajja we gwabita Vincent Oti. Kati kakerekere saamugamba nti ngenda kuteekayo ku stage ozannyenga ki. Kati nagamba bugambe nalangirira nagamba Pade omugenzi Pade bitame nagamba langani omugenzi Langa Vincent Oti agenda kwogera eri abantu. Kati kerekere ali backstage nga ayimiridde ne musindika n'ekigere no. Nti namukuba omugere ne musindika ku stage. Ate nakima nti Vincent Oti alina okukola ki. Kati kerekere mugundi eyo gamonye obwongo awo bwine engeri ku speed oleko kulowooza nti kerekere muno naleko okwogeza omusajja. Kati mukumwogeza ate namwogeza perfectly. Namwogeza perfectly na okuva olutaddanga mabega kerekere tandika okuba nga ayogeranga baki ng'abalugwa ba Northern. Kati wamusindikanga Oti n'abaza ntumwa party ya police. Wamusindikanga Oti ng'ajja ku stage ate acrossinga ate okuva mu Oti okudda mu kerekere. Olwo ku radio nali nkola ku Simba ne bangamba muyite ajja akole ki ajja akole ku radio Simba. Mbuuza nti nyakirwa ndyagadde okweyita neeyiza erinnya lya kerekere nanga njaba mpite kerekere nagezaako akolako ku radio mpolampola then after some time wa contract neggwako naloka agenda ku TV ndowooza awo biseera binemu Amalula yali ekoze ki recently just Amalula sibanga ddina emyaka nga 5-6 emabega nabanga takyalimu Amalula ali solo nga kerekere. Mu bbanga lye wakola naye basako eryafande kubanga azannyanga nnyo pati yowa poliisi. Relationship ye n'abakyala yali etya? Kerekere ye mugundi abagita straight balina olulimi lwabwe lwaga nti ono ali straight ye muntu afaafagana n'omukyala era ye kerekere badde mulaba nga afaafagana ki n'abakyala. Akina mugenze ku tuwazi weewaawo nkale omulaba omusajja ali omusirise alinamu ku nsonya ye abanga era nga bwayogera omulaba ayogeredde mu mukyala akola ngamba wadde wansonyize naye ogenda mu buzikizanga omulaba n'abakyala tomulaba n'abasajja banne sina nga baana balina n'omukazi n'abaana era badde bawala bokka bakola ki sigawala omuntu goga nti omuntu bw'abanga tali straight nga emmotoka agivuga mu revansi era osobola omumanya omulaba taba nnyo na interest muki mu bakyala ne baba muwala nga atali straight era taba nnyo na interest muki mu basajja naye ate kerekere yali abadde ki kyemanyi nti ye ku side ye kati engeri gyali ye Bulaaya London nga bw'ogimanyi baagala nnyo abantu ababyagwira abantu abo batali straight. Tekisobola okubanga nikyo kiyinza omuyambako n'afunafunayo kasente. Ekirala nti boys ensi ezaakula bo tebafaayo omuntu wabanga homo oba lesbian olina muyisa kyekimu nga bw'oyisa omuntu omulala yenna. Okitegeera nti siringa omuntu anaabeera nga homo nga mukola naye ku TV tolina tteeka limugoba. Kasolo bw'abanga edita nga edita mulungi editinga bulungi nnyo ebintu byammwe
tofa ku mbeera kikyali oba oli straight batali straight niye editinze bulungi akoze emirimu gyo bulungi kibaliko kimanyiriza okuba campaign eriko nti gosologamba sibalinaako buzibu wakasakola emirimu gyange nti oba munakatemba azanya muno aze mu Nyamala production ng'azanya bulungi alina katemba amanyi okuzanya bulungi katemba okujjawo nga olaba nga abantu bakola nabo tebali comfortable nakyo kibamazeeko emirembe n'omugamba bano kibamazeeko emirembe ali nayo kenyini emirembe gibamazeeko okitegedde n'omugamba nti manyi ofune omulimu omulala awo walala naye obanga talina kyakoze nakola bulungi nebintu byenazanya bulungi nnyo oba editor oba radio presenter nga tali straight nga ye motoka agivuga muri vansi basi omuleka ne bamwe bali bamuga nti alina eddembe lye wasema okwogera ne Kerekere ndudde so kakati gwe mu ndowoozayo twayimba naye akayimba kebaita love si mchezo olaba amawulire nga gasatulatinze ki ekikujja mu bwongo okusinga okompayaringa amawulire n'omuntu gwomanyi ki ekikujja mu bwongo of course kati mbanduza nti gundi gyalina okuyitamu eyo okufuna ki okufuna citizenship oga nti mutuuze waki wa Bungereza ayinza okuyitamu eyo enkola abala bayita mu nkola ya gavumenti entulugunya engoba mpagira kibiina bwekiti kibikiba ebityo buli omu alina empita gyamira abalala afuna omuzungu n'amuwasa kuba natambulako tukoze shows e Bulaaya ntubala tumene bannayuganda n'omulaba nga alina omuzungu omukadde omuzungu naga nti baagala namusi namuleeta nene mukolayo n'embaga awo nemukolayo ebyo bekuba ebifaananyi baga nti bafumbo nga baagala mpapula so mu bufunze omuntu alaba ekimukerekere ku byakoze ye ekimu kwe bannayuganda bye bakola abafuluma mu Uganda ogenda okweyo okusobola okweyongerayo n'obulamu exactly kati nga tumaliriza kayinza batanavayo officially kukola kwogera kuwa official statement ye olw'ensonga ebyo byagoba naye image yinza oba tekyafaanana bulungi kiri awo ng'odipendinga ku by'omumanyiko njagala oyogereko ne Munnayuganda kusinziira ku gwe kuyogera ku kiyinza oba tekiri official nga tekiva wakerekere n'okusinziira ku gwe by'omumanyiko ng'omuntu n'ebifulumira mu mawulire nze anti nga byombuuza byennyininyini kyemmanyi abadde batulaba ku TV babiwulira mu message egenda eri abo abatulaba era bijja kubadde tebinakyuka era byebimu byakugambye nti Kerekere tubadde naye ng'ali straight ye bwe ngamba omuntu ali straight nti abadde afaafagana n'abakyala n'abaana abalina babiri balamba ate alina n'omukyala n'abaana kati nti okugjako nga kano akabanga kagenze e Bungereza obaako nalina waatuukidde n'atuukira omuntu atali straight n'amusanga oba mbayibi nga alina obusente bwe n'amuwa conditions n'amugamba nti nza okukusuza olina okuba nga ogenda kuvuga emotoka muki mu reverse okitegedde oba oluusi n'akigezesa n'alaba nga ate okugivuga mu reverse edduka nnyo okusinga ogenda straight okitegedde naye ekifaananyi gamazima sinakirabako nina kufuna omukisa waka bajja kindaga nkirabe naye yalina ansa entuufu y'okusinga ddala Kerekere oyo buli muntu ajja kwogera byayogedde naye Kerekere bafuna omukisa bamukubire mu esimu egyali e Bulaaya ajja bba buli ekituufu kikyaliko newawaagwa nga tumaliriza nga Elda mweno industry olowooza comedian bemukozesa okwezimba baleme kutuuka ku mutendero ogwo fe nga ba comedians of course tukoze omulimu munene nnyo nga nti nakoze nayenze nti bulaba kino ekibiina ekyamalula kyekijjajja kyaki kyebibiina byonna so babaawo ekibiina kyonna kyonna kyowulidde Fun Factory, Theatre Factory, Kandolindoli, Comedy Store, zani zonna ebibiina ebiba bijja ono ejjajja waabyo nti abantu bongerewo bibiina nga bula Afrigo, Eagles bawa abaana emirimu abalina talent nti singa buli muntu omuyimbi munene akolawo group kijja kuyambako ba artist bana abalala abatalina group mwe bagwa kibakumire wamu babeerewo okitegeera ne government wejja okutandikira okukola ki okutuwa support nti singa government niyo eraba groups eziri organized nezongero ziwa financial support oba oli abo bannayuganda abalina talent bandi baite bakola ki tebava mu nsi yaabwe genda bweru kuba nabo bagenda kunoonya akawogo okukola ki kubaawo nga balaba embeera omuntu erinnya olirina ne tolina ssente so kyamanyi gavumenti mpolampola egenda eyita omu ku omu bwe musimba emmotoka bwe ayogera ebizibu bye bwe bejja bwe bakuwa ente mpolampola nange mujja kuba ndi awo bajja kumpita nawe oyagala bakuyita nga lwaki tampita alina okumpita tulina ebizibu byaffe nga bakomediani wembuuliza oli ludda oli saidi ya Bujingo oli kusaidi ya Sebbanga ewa Sebbanga saakulaba ewa Bujingo saakulaba mwabisajja nja kusooka mbyetegereze kubanga bambi nabo benyinyini ababikoze awo babenga ingabe kamalwa weekiri okitegedde tulinamu kapaapaali munomu kasooto kajegere
tulinamu tiimu y'abantu nga 11. bino bigatta So bwe tunaaba tunulidde ebibiina byonna nga biri organized bulungi birumirwa aba comedians nga nkola ki saa baamuka kuyingira kibiina kyesikola ki naye olina ekyali kikuyise ku byonna ekyali kikuweerezayo obubaka bonna ojja okyegatte sifunangayo kinokyo sifunangayo kale sibula abantu sifunangayo bannayindi abalabye abalungi baterefayina mugende maaso n'ogulamu eno ennyininyini kongere bakita sharing sharing okakasukeyo ensi emanye ekigenda maaso mu ggwanga mulekerawo okwogerera ba artist ate gwe oli kino mufune buyino omutuufu tugende maaso n'eggwanga lyaffe for God and our country. Amani katumwesonyiwe subscribing ku mukutu sigala ku telefayina tovaawo.